wange nga nkubira mwannyina ze nasoze essimu ekiro ekyo nga mugamba nti baaba kubira mangu muwalimu Abbas essimu ku ssaawa eno ajja asala ente eyo mwe muliemu ekibumba ennyama n'ebyenda mu bigabira abatuuze ko ye kale mwannyina ze kamukubire kati ku ssaawa eno ngenda kuddira mu ddakiika 2 bwe yazzeemu okunkubira yaŋŋambye baaba essimu ya mwalimu Abbas eya MTN n'eya Airtel zonna nzikubyeko naye nga teziriiko konze kuba ku ya mukyala we kyeyavudde aŋŋamba nedda baaba essimu ya mukyala we baagibbira mu lumbe lwanguli kizeera akaayi olowooza singa essimu ya mwalimu Abbas yabaddeko ekiro ekyo ente yange yabadde tegenda kusalibwa mu bintu eby'ekisiru obutabaako bwa ssimu ya mwalimu Abbas olowooza si kyekyataasizza ente yange nabadde ndabye n'ente yange bannange etaafa etuusa mugenyi tongwa yeekolera ge gange musibye muti wamusuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mukulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okujjukiza nti ogugo gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakkunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta kakati nze mu nsi mwendi siinaamu kya bugagga kyonna oba osanga kye nnaalikozesezzanga omusingo okuva lwe kiri nti siinaamu kya bugagga kyonna ate nga nange kennyini nsobola okuba omusingo nsinzeeyo omukono gwange guno Bujjingo bw'aba yabadde mu mmotoka eyakubiddwa amasasi nsinzeeyo omukono gwange guno Bujjingo bw'aba teyabadde mu lukwe olwakubye driver wa amasasi tutandike bwe tuti tulabyeko ku nzita z'ab'amasasi kituufu basooka kukuba driver n'oluvannyuma ne bagenda ku tageti bwe muba mujjukira bulungi engeri gye baakubamu Jeno Katumba Wamala baatandikira ku driver we ye ku olwo Mukama yazzabibye naye ng'ebiwundu ebiraga nti bamukubye amasasi naawe osobola okubirabako era musadde wattu yaziika omwana we ng'alina obulumi bw'okumutima ng'alina n'obulumi bw'amasasi nga ne feesi ye eyogera nti mu butuufu eno yabadde ambush tunuulira akafaananyi ka Bujjingo ako keetegereze bulungi tunuulira feesi ye ekunnyonnyola nti yabaddemu ekikangabwa kyonna feesi ye ekunnyonnyola nti waliwo eyafudde nga bali naye omuntu singa bakuba emmotoka y'amasasi naddala mu ggwanga nga Uganda ne gatuuka okutwala driver wo wallahi ya Mungu oyinza okweddukanira engoye zonna oyinza obutaddamu kutereera oyinza okuwunga okumala ennaku eziwerako oba essaawa eziwerako naye after 3 minutes omusajja ne bamulaga mbw'ali mulago bamusibyeko tu plasta kyokka nga ne feesi ye teraga nti waliwo ekituusewo nga kyakyekango era akulaga bw'osika ekifaananyi bw'oti ti musajja wattu yabadde ayagala na kusimayiringa eyagudde ku kikangabwa tutunuulire emikono gye ddala bw'oba weetegereza kuliko ekiwundu kyonna ekikulaga nti waliwo essasi eryamukombyeko bwe gaba nga tegaamukombyeko waakiri waali baddewo ekiraga nti wabaddewo ensiitaano nga bw'ojjukira obulungi ku ssaga ya Jeno Katumba Wamala naye omukono gw'ono teguliiko yadde enkwagulo y'embu oba eya pusi wabula baatutte butwazi ne bateekako tu plasito otutono ne bakola ki then ne bafulumya ekifaananyi abasoloti media Omukama mulungi emirembe gyonna akuumye omusumba waffe bw'aba Mukama mulungi lwaki ye driver we yamututte kubanga naye abadde mulokole ng'era asabiramu mmwe lwaki Mukama abeera mulungi nga yaleseewo Bujjingo linaamutwala era lwaki Bujjingo ye yalamyewo kuba enzita ze tusinga okujja okulaba kizibu nnyo shuuta yenna okumiisinga tageti twebuuza Bujjingo Katonda wa kika kyono gwasinza eyaddidde amasasi ge n'agakubisa driver ye n'atafunako yadde n'akasasi akatono ate nkiddamu Bujjingo mu mmotoka teyabaddemu ekyo bwe twakyogeddeko we nakoze posti nti mu mmotoka teyabaddemu olutambi ne lukyuka nti Bujjingo leero ye yabadde avuga nga driver we atudde ku co-driver kati yenna eyazza okukuba
yabadde ayagala target ye bya driver we teyabifuddeko obutemu bwonna obuzze bubeera mu Uganda driver gwe basooka okukuba tewaliyo muntu agenda ku target nga tannakuba driver ekyo tekibangawo mu butemu bwonna era bonna abazzenga battibwa kizibu okusanga nti gundi yafudde omu oyo alina abakuumi afa n'abakuumi oyo alina driver afa ne driver kati bwe tugambye nti omukulu teyabaddemu mu mmotoka yeyettidde driver we olutambi ne lukyuka leero ye yabadde avuga nga driver we atudde ku co-driver banaaba batemu bangeri ki abasooka okukuba ku co-driver abasooka okukuba target nga tebannakuba ono agenda kugiddusaawo ye ekibuuzo ekirala lwe yavuze era lwe gaavuze ebbanga lyonna lyabadde ng'atulira ku co-driver ng'alina driver waamuvuga abatemu babadde nga tebalumba wabula ye lwe yavuze oli n'atula ku co-driver abatemu lwe baalumbye ate era ne batakuba driver wabula ne bakuba omukungu eyabadde atudde ku co-driver nga balowooza nti bakubyemu Bujjingo njagala okutegeezaako nti ffe tuli ba script writers kubanga tuli ba artist next time bw'oba owandiika nga script sooka ogyeteekereteekera ate nga tokyuse statement onywerere ku kigambo kyo era weetunuuliranga mu ndabirwamu yo eyo endabirwamu gitwale nga kamera otandike okwemooleramu ng'omuntu alumwa otandike okwemooleramu ng'omuntu atidde otandike okwemooleramu ng'omuntu agudde ku kikangabwa then olyoka ozannye firimu ekifaananyi kigenda okufuluma byonna nga kyogera bwogezi nti akasajja kasimattuse naye ekituufu ekifaananyi kye baalaze bwe nkigatta n'ebigenda mu maaso bwe luba luyimba temuli bigambo ekifaananyi kye mwakatulagawo mb'oli mu ddwaliro tekyogera wenna otudde oyagala na kumwenya ye dereva waafudde gw'osimattuse ekikangabwa ekyo mwenna mukimanyi ekyabakubya amasasi kubanga abafudde amasasi tubalabyeko mu Uganda naye gwe n'osimattuka nga driver waafudde n'ovaayo n'ekifaananyi ng'oyagala simayiringa nga feesi yo te explaininga kikye mugezaako kuzimba nga facial expression eraga nti eno firimu kati bangi mubuuza lwaki Bujjingo yakoze ekintu ekyo first of all Bujjingo ayagala come back Bujjingo abadde yagwa Bujjingo abadde yasiraana kakati Bujjingo ayagala kwekozesa ng'amawulire oba okuweerako obujulizi nti Katonda wa Bujjingo akola kyakangudde mu liiso munindeko Bujjingo ayagala kuleeta trust mu bantu okufuna endiga ennyingi ennyo nti Katonda wa Bujjingo mulamu era gy'ali akola era ajja bagamba ngaeyo katuuti ke I am living testimony I was shoot to death naye Mukama Katonda yazabirye Mukama Katonda anjagala nnyo kyova olaba yampa chance nanswaliza abalabe bange n'abo ababadde bapanze olugwa okunzita Mukama yabalaze nti yanninako obwannannyini yanninako obuvunaanyizibwa era tebagenda kunsobola kubira engalo Mukama ez'amaanyi bwe gaba amagezi gazze bw'oba okitegedde ayagala kuzimbirako ekintu kye bayita Katonda wa Bujjingo akola anoonya comeback ayagala kufuna bulletproof car n'ekirala gwani akyamubanjeeza Pentagon y'omusumba we yasimattuse okuttibwa nga yakugamba mu January agenda kuba asima musingi essaawa eno waliwo ekiguddewo singa oba omumanja akakaaga ka ssente nenkugamba jangu ku Lwokutaano kakimi naye ku Lwokuna n'owulira amawulire nti omwana wa Itongo afudde ku Lwokutaano ojja okusaba akakaagako ke nakusuubiza okusasula oba kaba kasiriridde awo bambi omusajja ali mbulumi omusajja ali maziga sigenda bimuzzaamu kakati kyekyo Bujjingo kino kye yakoze kimuyambye mu ngeri nnyingi kyokka ate si yakirimu yekka ne gavumenti ekirimu wakati
nga tudiscussing emboozi ya Bujjingo eno tomanyi kati biri mu kukolebwa nga zonna kamera zitunudde ku Bujjingo. Tomanyi ziri mu kubbibwa, tomanyi bali mu kuwambibwa, tomanyi bali mu kuttibwa, tomanyi bikukusibwa, naye nga ffenna tetubiwadde attention kubanga tebatulituganyizza kubimanya. Kamera zonna zitunuulidde Bujjingo. Buli lwolabanga diversion ey'ekikulanga kino mu Uganda, manya nti waliwo ebiri mu kukolebwa ebigenda maaso, ensi byetagenda kuwa attention, nga attention yonna tugitadde ku muntu nga Bujjingo. N'ekirala waliwo kye tuyita okuteekateeka. Waliwo kye tuyita okuteekateeka oba okubikira ku bantu bano. Eddie Kenzo, Jennifer Full Figure, omuyimbi Bebe Cool. Kummwe mu mwaka guno waliwo agenda okukubwa amasasi. Siri nabbi ate era siri mulanzi, naye nali olumanyo teweerabira ndi kiwuugulu. Eddie Kenzo, Full Figure, mulongo wange Bebe Cool, mu bbanga eritali lyawala 13 waliwo agenda okukubwa amasasi. Omanyi nabagamba ono omusajja empuku mwana ekweka enkya atandika kugisima leero. Essaawa eno omusajja ali mu kuteekateeka bantu nti enzita y'amasasi officially ekomyewo, ebadde yawummuzibwamu emyezi nga 6 naye kaakati ezuukiziddwa. Bano ensigo yaabwe eyo batera ne bagimma amazzi naye tatojjera n'esooka n'ekaliramu okumala akabanga, ne after some good months baddamu ne bagifukirira amazzi n'etojjera buto. Era wenjogerera essaawa eno ensigo ezzeemu etojjedde bupya. Ku basatu abo nze abakulu wano bakindaga, bajjajja bakindaga, abasatu abo Bebe Cool, Eddie Kenzo, Jennifer Full Figure, gattako n'Alien Skin, bali bana. Kati bali bana. Nadde njogedde basatu naye wano nempulira ekintu ekinjogerera mu kutu. Bali bana. Gattako Alien Skin. Kumu abana waliwo agenda okukubwa amasasi mu bbanga eritaweza yadde emyezi 3, actually wadde 2 oba mu kaseera akatali kaawala. Kumu abana kuliko atagenda kusobola kumalako mwaka guno, naye nga tafudde byakyeyonoonera mbu bulwadde. Bagenda mukuba amasasi. Eno ebadde ronki nga bwe tugamba nti abantu b'e Kampala, Nansana, n'Emirirano, David Lutalo live in concert. Kati ne wano Bujjingo abadde akuba kalango, abadde ateekateeka ronki, abadde atongoza obutemu bw'amasasi bupya mu ggwanga. Alien Skin, Jennifer Full Figure, Bebe Cool, Eddie Kenzo, kumu abana abakulu balina ekintu kye bandaze wano bajjajja. Waliwo agenda okukubwa amasasi mu bbanga eritali waawala. Naye kino kiraga ki bwe munnayuganda munnange nti omusajja bulijjo akola statement nti Bobi Wine attisa abaana b'abantu nga tanenya batta abaana b'abantu, wabula nga anenya Bobi Wine okuttisa abaana b'abantu. Noono Bobi Wine yamuttisizza, noono Bobi Wine yamusembereddeko. Bano abantu okumanya babi, buli kikolobero kye bakola banoonya gwe bakyambaza, bwe bakukuba oluyi ate bo be bakaaba baagala bakuwayirize nti gwankubye oluyi. Obutemu bwonna obubadde nga bugenda mu maaso mu ggwanga, gwe sooka weebuuze lwaki Bujjingo abadde nga abubikkirira, nga buli mwana gwe batta olugalo talusonga mu bamusse, alusonga ku ono gw'abadde asemberedde. Kitegeeza nti ono kubatemula kwali, ku butemu obubadde nga bugenda mu maaso bulijjo mu ggwanga kwali. Era y'ensonga lwaki bwe bumala okukolebwa nga jja atungirira akuba ebiraka nti Bobi Wine ng'agumalira mu Bobi Wine.
nono driver we ojja kwesanga tebyabaddemu ambush yadde boda borders ng'omwami oyo ye yakwatidde pisto ye alina pisto nkiddamu Bujjingo alina pisto omwami oyo nga ye yeekwatidde pisto ye ne yeekubira driver we ekirala Bujjingo alina kabangali ya poliisi emuvaako emabega wadde ng'etambulira mu kimpoowooko era si ya nnamba za gavumenti za poliisi za magye oba ez'ebyokwerinda zonna wabula eri ku nnamba eri private era nga bamutambulirako nga bali muleeya nga bayina emmundu twebuuza mu kuvuga awo nga empologoma bagenda okugitta kabangali eno yabadde mabega yakozeewo ki amasasi gawanyisiganyizddwako kubanga tukkirize Bujjingo musajja w'amaanyimu mpologoma ewafiira empologoma wabeerawo ku nsiitaano obusubi bubadde empologoma ezirwanira ensiitaano tebulawo era omuganda we yagambira nti empologoma ezirwanira obusubi n'omuddo bye bibonaabona gwe bw'oba weetegereza mu mboozi eno n'ebigenda mu maaso ne bemutuuka ku siini waabaddewo ku nsiitaano yonna waabaddewo akantu konna akajabangu kolaba nti ha ekibadde wano we muba mwetegereza ekifo kiri peacefully ekifo kirungi ekifo tewali kigenda na mu maaso ekirala mbadde njagala kufuna ku bifaananyi ebyasembyeyo eby'emmotoka ndabe enzija y'essasi kubanze bwe ndaba we liyise nsobola omumanya emmundu mwe lyavudde nsobola omumanya oba yabadde mu close range oba yabadde mu wide range nsobola okutegeera oba baalikubidde munda oba baalikubidde bweru nsobola okutegeera lyafulumye bufulumi lyayingidde buyingizi tulinde batuwe ku footage ow'emmotoka eyo yagenda okumala eggobye mu kibya kubanga nze nabagamba ebyo ebintu mbimanyi nze mundu tembula damage zeekoze era nsobola okumanya evudde mu mundu kika ki bakubidde mu meters mmeka wide ebadde close asinzidde munda okkuba oba asinzidde bweru bwe naaba sinnalaba ku mmotoka sigenda kufuna mirembe era munfunire ku kifaananyi ky'emmotoka ekiri kiriya tujanalizinga kakati gye bugenda okujja omukulu agenda kufuna bullet proof ka afunye comeback agenda ayagala kukomyawo trust nti Katonda wa Bujjingo akola olaba yamuwonyezza amasasi kati essaawa eno Bujjingo ayagala kwefuula Daniel baamusuula mu mpologoma enjala era ng'empologoma ezo buli gwe basuulayo zimulya naye ye olw'obukkiriza bwe yayina yatandika kuzannya na mpologoma kati ne Bujjingo alina kyazimba nti abantu babatta mu Uganda teri gwe batunuzaamu masasi n'asimattuka naye olw'okuba nze nina Katonda omulamu alokola era akola era awonya nze nsobodde okusimattuka kino kirekawo endiga okyabanjeeza Pentagoni era ki ekiri mu kukolebwa munda mu ggwanga essaawa eno nga tudisikasinga Bujjingo era mwabatambula nga mukeketa amabina ga mwami Museveni muwulira mutya kale katugambe nti bibadde bituufu babadde bamukubye fulufiga kati owulira otya bwe bakubidde Bujjingo nti mwagala tugaye nti bituufu katugaye bituufu Kenzo owulira otya bwe bakubidde Bujjingo Munyarwanda munnaabwe teweerabira abatembeeta obulungi era omuyeekera amuttira n'abantu gwe ajja obuzine weererejja fulufiga kyekiddako Alanisikiri kyekiddako Dirisa Kenzo kyekiddako naawe Ronald Mayinja waalibako ku listi naawe waalibako ku listi nze mbabuulidde bano abasajja bakola diversion ngaliwo ogubatuddemu bakolera mu saddaaka nnene ng'ogwa 8 May bwe gwali gubatuddemu ne batta Ichuli ate tebakwata mu bebbali nga banaakola saddaaka okubuza diversion okukola diversion bakwata ku mapeesa agaabwe ate ag'omuzinzi kiki ekirango bakibawadde nti tutongozza obutemu obw'amasasi munda mu ggwanga nate ffe katulinde
tutaddewo abiri naye nga Bujjingo ye yasse driver we. Bujjingo emmotoka tewagibaddemu. Ne feesi yo ekinnyonnyolera ddala bulungi. Wuuyo mumutunuulire. Baagamukubiyewo. Era feesi ye gwe bw'oba ogitunuulira kikanga baki ekigirimu. Yampuna nno bannange.